okwebaza Mukama Yesu Kristo, Mukama waffe Yesu Kristo, okuba nga tuwadde akaseera k'enjawulo ku mukutu guno okuba nga tugabana ekigambo kino n'okuba nga emyoyo gyaffe tugiriikiriza buli kanaku nga bwe turiikiriza emibiri gyaffe buli kanaku n'emyoyo gyaffe gyetaaga okuba nga giriikirizibwa buli kanaku era nga saba Mukama ekintu kino kibeere nga si kya lunaku lumu nti Sande etuuse kati nina okuba nga nsoma Bayibuli. Tusaba Mukama ategemu embala eyo ebeere nga kibeere kya buli kanaku mu bulamu bwaffe n'ebyo tukola byonna bigende kubeera ku lunaku lumu batera okulaba nti ne tuba tuli ku mirimu eyo yonna gye tuli mu kukwasaganya byonna bye tukola tubeere nga tugulumiza Yesu Kristo. Ekyo nno kiba kya muwendo nnyo mu bulamu bwaffe. Akati twakwaza Mukama ekirala kubanga yatuwa famire zino zatuwadde nga asobola okulaga enkwasaganya y'omukwano gw'alina eri church eno era nti famire zaffe zirina ekintu kyeziraga mu mpeeza eya Kristo eno n'okugulumiza Kristo nnyo. Tumwebaza okyo kuba yatuwa famire zino. Twakwaza Mukama ekirala nti tetugumiriza nnyo bizimbe newankubadde nti embeera ya COVID ebadde ebbanga ddene naye twaza abasumba baffe Mukama okuba nti abasobozesa okuba nga bagera mu maaso n'okubuulira enjiri newankubadde nga tuli abamu bali mu biseera abamu bali wala okuba gye tuli naye enjiri esigadde egera mu maaso newankubadde nga tusisinkana mu kyaki naye era neno kyaki oba tuli ku mukutu guno ekitubaza Mukama tusinza wamu. Nolwekyo okuba nga omulundi gwo ogusoose tukwebaza nti webale twegattako nnyo era nga Mukama lwaba nga alina omwoyo gwatuwanguliza eyo tuba tukyebaza nnyo. Ekyo nno wewandiwa omulimu omunene nnyo mu bulamu bwaffe okuba nti tuwulira enjiri kanaku Mukama abawulire bakkirize nti era Mukama asobole okukola ki okubalonda tukyebaza nti era kyali ku mulamwa. Akati era kino kitwetera okuba ntukiriza nti okubaleetera bategeeza nti omulamwa gwaffe kwe kumanya Kristo n'okumumanyisa kyova enjiri eno esigala etambula ebbanga lyonna newandibadde nga tuli mu COVID. Bwetuba nga omuntu afunye omukisa okuba nga ategedde ku Kristo n'asigala nga amumanyisa eri abala abooluganda ab'emikwano n'abalala betukola nabo ku mulimu ekyamuwendo nnyo nti emyoyo gyonna kinawulika kitya nga otuuse eyo n'oba nga olina gotalaba kyovula tusaba Mukama nga kino bwadde mulamwa gwaffe okuwulira enjiri. Amin. Nekyala nti embeera ya COVID temugyerabira bannaaye tuba nitwerabira nti obulwadde buttira ddala bannaaye so mbajjukiza okuba nga eyona gy'oli ne mu nsi yaffe eno okwetangira obulwadde buno tubeetaaga nga muli balamu okuba nga tusobola okugabana enjiri eno ffenna tusobole okuzimba emyoyo gyaffe n'okuba nga twekumiramu mu kigambo kino ekya Kristo era nga tuba ekigambo kino tekiringa ne tuba ebigambo ebirala ng'ebiri mu bitabo ebirala ne kirina amaanyi ag'enjawulo nolwe Mukama kyeyakozesa ng'atonda ensi kyakozesa nkola buli kimu yonna ebiri mu nsi muno n'okuba nga ekigambo kino kyekisobola okutusevinga okuba nga tudde eri Kristo kyamuwendo nnyo. Akati njagala okubaaniriza mu saavisi yaffe eya Luganda Emmanuel Baptist Church Essenge era amannya gange nze Isiko. Njagala kubaza Mukama nti ampadde akakisa ak'enjawulo okuba nga ndi wano newankubadde naye sisaanira kuba nti njogera okuba eri abantu naye tubaza Mukama nti mpaleddwa nga nakakisa okuba nga nange mpeereza mu kingdom yeeno mu buweereza bwe kubanga obuweereza buno si bwaffe ne bwa Kristo era tuliwo nga abaweereza era twala Kristo ng'ejja tuweerezaamu okuba nga yatuweereza n'atugiza obulamu buno n'atambula era yajja mu mubiri n'atulaga ng'ekizampo ennungi naffe tulina kuba ekizampo eri abalala bala ekitangala kino. Amin. Akati mbaniriza mu saavisi yaffe eno ey'otandika
n'okusinziza awamu mu luyimba oluddako. Naye nga tunagala mu luyimba, nsaba tumanyi nti wiiki enzikuba badde nzibuzibu gy'oli ng'oyisa ebizibu bya olukunoonya ssente, abaana balwadde, okuba nga weeraliikirira buli kanaku. Naye njagala okukugumya nti ku Yesu Kristo oyo eyajja okutufiiririra yatuwadde ekirabo ekisinga mu byonna. Nibwe tusaba singa tusaba nnyo ebirabo ne tulabira nti waliwo ekirabo ekisinga kyatuwa edda olwedde ekyokuba yatufiirira ebibi byaffe ne tubasooka kati ku Yesu Katonda tuba mikwano. Ekyo nno ekirabo n'okuba nti tulina obulamu butaggwaawo ekyakituwa naye tubeerabira nnyo. Nolwekyo bino ebirala nnyongereza okuba nti Mukama asobola tuwa bino ebirala byetusaba, nnyongereza bwongereza, nnyongereza akati nnyo nnyongereza naye nga kiki ekirabo kye tumanyi. Akati nsabe nga Mukama wannuŋŋamizza olwaleero. Mukama waffe Yesu Kristo tukwebaza okuba nti watulonda Mukama, okuba nti n'otuwa omukisa guno okuba tubeera nga tulimu ggwe Mukama. Mukama obulamu bwo tetojjusa kujja mu bulamu bwo Mukama. Obulamu bwa muwendo nnyo era tumanyi ebibi byonna Mukama byebadde tulaga teri kye tufunamu Mukama mu bintu bino Mukama. Okusalawo okuba otufiiririra Mukama, tubenga obulamu bwaffe Mukama buba bwanjawulo eri tubeera mu obulamu bwaffe bwonna. N'okubanga ekirabo kino kyobulamu butaggwawo tukitegeera ate nga gye kiri bwatusuubiza. Mukama twagala okwebaza nti otubeera ebbanga lyonna kebe wabula obubeera obutindibwa ne tujja ku ggwe ndolwokuba leero tetufunye emmere, rente tumufunye olwaleero tuyise mu bizibu byonna. Tutera okukkiriza nti Mukama olwokuba tuwa ekinene ekisingawo Mukama, buno obulala osobola obutuwa mu mbeera yonna Mukama. Mukama twagala okwebaza nti osobodde okututeeka mu bukulembeze buno n'otuwa omukisa okuba tuweereza Mukama. Twagala okwebaza nti ebiseera ebisinga tutunuulira kyaki ng'ebintu bingi bye tujjamu nga tutunuulira music ava mu kyaki, tutunuulira okuba kyaki emanyikiddwa, ebintu bingi nnyo. Tugenda twerabira nti Yesu Kristo aleeta ekkanisa eno nga teri ku kamogo wadde n'akamu. Ekino kikulu nnyo era nga twebaza Mukama kuba nti atale mu minisitule eno olwaleero mu buweereza buno okuba nga tusobola okuba tuweereza eri bannaffe, tusobola okugabana mu mukwano. N'olwekyo ne tuba tulinamu katini, ne tuba tulinamu 1,000, 2,000 tulanga entini, tusobola okugabana awamu ne tuba nga Kristo yalaga omukwano eri bonna Mukama. Naffe tusobola okuba nga omukwano otukutula ku eddala eri bannaffe era gye tuli. Mukama tukwebaza okukkiriza kwaffe kwetubaddemu kuno Mukama. Newankubadde waliwo ebisoomooza, waliwo amayengo, waliwo byonna ebitawanya Mukama, naye tusigadde ku kigambo kyo Mukama. Era bisaba mu linnya erya Yesu. Amin. Ompise Mukama okujanga gy'oli, onaze n'omusayiko ogusinga byonna. Ompise Mukama okujanga gy'oli, onaze n'omusayiko ogusinga byonna.
akati katwa kisa kano kubanga nendiza musumba fageno okubuulira musumba Joseph ngeno okubuulira mu kitabo kino kyengeno okubanga emmanga era tubaza Mukama nti ageno amwadde omukisa atuweereddwa omukisa okuba nti agatulya ebigambo bino ebigeno zimba emyoyo gyaffe tubeera tuliisa buliisa mubiri gwokka naye n'emyoyo gwe kaddaku tubeera tugiriisa yes tubenga ekigambo tekigwa bubi ku Sande lwokka kibeere mu bulamu bwaffe era n'ekirala nsaba tukitambuze eri ffamire zaffe mikono gyaffe ne baganda akati okubuulira kwalyo kulina kuva mu kitabo kya Basesalonika ekisooka okuva mu ssuula ey'okubiri okuva ku lunyiriri 17 mu ssuula ey'okubiri onyero 17 ekasubye tokuddewo Bayibolo mu kitabo kya Basesalonika mu ssuula ey'okubiri era ntuva ku lunyiriri 17 ekigambo kigamba nti abooluganda bwe twabaawukanako nga wayiseewo akaseera akatono wadde essaawa emu so nga emitima gyaffe gisigaddeeyo twegomba nnyo okukomawo twongere okubalabako twayagala nnyo okudda gye muli naddala nze Pawulo nagezaako emirundi n'emirundi naye Sitaani n'atuziyiza kale Mukama waffe Yesu bw'alijja si mmwe mulibeera ensuubi n'essanyu lyaffe n'engule ey'okwenyumiriza kwaffe kubanga mmwe ekitiibwa kyaffe era essanyu lyaffe oluvannyuma nga tetukyayinza kugumiikiriza ne tusalawo okusigala ffekka mu Asene ne tutuma Timoseewo muganda waffe era muweereza munnaffe mu mulimu gwa Katonda mu njiri ya Kristo abagumye era abanyweze mu kukkiriza kwammwe waleme okubaawo n'omu aterebuka olw'okuyiganyizibwa kwe mwalimu mmwe mwennyini mumanyi nti ekyo kye twayitirwa kubanga ne bwe twali tukyali nammwe twabategeeza nti tuli baakuyiganyizibwa era bwe kyali bwe kityo era mukimanyi sayinza kwongera kugumiikiriza kyenava ntuma Timoseewo ajje alabe obanga okukkiriza kwammwe kukyali kunywevu si kulwa nga mukemebwa omukemi ne tuba nga twateganira bwereere naye kaakano Timoseewo bw'akomyewo ng'ava gye muli atuleetedde amawulire amalungi ag'okukkiriza kwammwe n'okwagala kwammwe era nga mutujjukira bulungi bulijjo nga mwesunga okutulabako nga naffe bwe twesunga okubalabako n'olwekyo abaagalwa newaakubadde nga tuli mu buzibu ne mu kubonaabona okukkiriza kwammwe kutuzzaamu amaanyi kubanga bwe muba abanywevu mu Mukama waffe naffe tuba balamu kale Katonda tumwebaza tutya olw'essanyu eritujjudde ku lwammwe olw'essanyu lye tulina ku lwammwe mu maaso ga Katonda waffe. Katonda tumwegayirira nnyo, nnyini emisana n'ekiro, atuukirize
okulabako tujulize ebyo ebikyabulako mu kukkiriza kwammwe. Katonda Kitaffe yennyini ne Mukama waffe Yesu aluŋŋamye ekkubo lyaffe okujja gye muli. Mukama waffe abongereko okwagala kwammwe, mwagalenenga mwekka na mwekka era mwagalenga nnyo abantu bonna nga naffe bwe tubaagala, alyoke anyweze emitima gyammwe nga temuliiko kya kunenyezebwa mu butukuvu mu maaso ga Katonda Kitaffe, Mukama waffe Yesu Kristo bw'alikomawo n'abatukuvu be bonna. Mukama twagala okwebaza olw'enjiri eno, era twagala Mukama ow'omukisa musumba waffe ng'abulira enjiri eno ebeere naffe nga etugasa mu bulamu bwaffe buno bwonna, era tweyongere ogitambuza eri mikwano gyaffe ne baganda baffe n'abantu bonna abatwetolodde. Amiina. Weewaawo abooluganda mbaniriza okuddamu okutwegattako nammwe abatwegattako omulundi gwammwe ogusooka wano ku Emmanuel Baptist Church nga tweyongera okusinza Mukama ku lunaku luno olw'Essande. Mwebale nnyo, kanneegatte ku muganda wange Bashir abaniriza, era nga leero ngenda kuleeta enjiri yaffe okuva mu kitabo kya Basesalonika ekisooka, okuva mu ssuula ey'okubiri okuva ku lunyiriri lw'17 paka ku ssuula ey'okusatu olunyiriri olw'13. Naye nga sinnaba kuleeta kubulira kwaffe ku makya leero, kansooke nzije mu maaso ga Mukama nsaba. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo, tukwebaza nti kisobola otulambika mu ngeri gye tusobola okweyongera okugoberera Yesu n'okunywerera mu ye. Mukama nsaba na leero, Mukama oyongere otulambika mu ngeri eyo, oyongere okutunyweza mu kugoberera Yesu n'okumwesiga. Mukama nsaba onnambike nga njogera mu byonna bye nnaayogera okuva mu kigambo kyo, ate era nsaba n'amatu gaabo abampuliriza ogabikkule basobole okuwulira era n'okuteeka mu nkola bye banaawulira okuva mu kigambo kyo. Mu linnya lya Yesu nsabye, amiina. Weewaawo mu kaseera kano tubadde mu kaseera akazibu, oyinza okugambira nti nali sisuubira nti kyaki oba kkanisa zirigalwa zirituuka ku muggalo nga guno gwe tubaddeko. Bwe twali abato bwe kyakituukako omwaka oguwedde, oyinza n'okugamba kino nali sikola ki sikisuubira, kuba kyali kyanjawulo nnyo, era kyanjawulo nnyo ne kaseera kano, omuggalo ogwasooka n'omuggalo guno oguzzeeko. N'ate mu kaseera kano nga tetuli ffenna, nga tukyasobola nakuŋŋaana ku Sande oba ku lunaku olwa Ssabbiiti, ekintu ekikulu kye tulina okwebuuza nti tukyayongera okutambula era n'okunywerera mu kukkiriza kwaffe ne Yesu newankubadde nga tetukuŋŋaana ffenna ku Sande. Kuba ekyennaku abantu abamu mu kaseera kano nga tetukuŋŋaana, ate ekyennaku babiviirako ddala eby'okugoberera Yesu. So kintu kikulu buli muntu ssekinnoomu okukyebuuza nti nfaayo oba nkisaako essira nti nsigala ng'omukkiriza mu kaseera kano nga tetukyakuŋŋaana nga kkanisa. So kino kyekyali ku mutima gwa Pawulo nga wandiika wano we tugenda okusoma oba we tugijja enjiri yaffe eya leero mu Batesalonika. Kanisa y'Abatesalonika yatandikawo nga Pawulo ne Siira nga bazze mu kibuga kino eky'Abatesalonika nga bazze okubulira enjiri.
bwe bajja ne bagenda mu yeekaalu ey'Abayudaaya ne babuulira Abayudaaya ekigambo kya Mukama nga bababuulira nti Yesu yalina okujja n'afa ku musaalaba era Yesu oyo yafa ku musaalaba yazuukira. Abantu bano ne bakkiriza. N'abamu abataali Bayudaaya bannamawanga nabo ne bakkiriza ekigambo kya Mukama ne bafuuka abakkiriza. Ekyo kyali kya ssanyu nnyo eri Pawulo ne ttiimu ye abajja okubuulira enjiri. Naye tebaamala wiikisi nnyingi ate ne babagobaganya okuva mu kibuga ekyo. Bwe babagobaganya nga balina okuvaawo ne bakyamuka ne badduka okutaasa obulamu bwabwe. Naye nga baaleka abakkiriza bano mu Batesalonayika. So mu kubeera nti baali baawukanye n'abakkiriza bano, Pawulo yalina ekintu ekyali kimuluma ku mutima nga yeebuuza naye ddala bano be naleka bakyayimiridde, bakyakkiriza Yesu, bakyamugoberera, bakyali ku Yesu. Kuba ye yali akimanyi nti kikulu nnyo omuntu engeri gy'atandikamu, nga bwe tugamba nti kikulu nnyo omuntu n'atandika bulungi okudduka bw'oba ng'ogenda mu misinde, ate n'amaliriza emisinde egyo okufuna ekirabo ekibeerawo ng'omaliriza emisinde. Tewali n'omu ayinza kufuna kirabo ekibeerawo mu misinde nga tamalirizaako bulungi mu kiseera ekyo okufuna ekirabo ekyo. So na bwe kityo kikulu nnyo nti omuntu atandika bulungi ate n'asigala ng'agenda bulungi, ng'asigala adduka emisinde egyo paka lwatuuka mu nkomerero y'emisinde egyo okufuna ekirabo. Na bwe kityo enkomerero y'emisinde egy'Abakristaayo oba egy'abakkiriza kwe kubeera nti Yesu alikomawo, era kikulu nnyo ne tutandika okumukkiriza era ne tumulindirira paka lw'alikomawo. So mu njiri yaffe leero okuva wano mu Batesalonayika, ekitabo ky'Abatesalonayika, tugenda kulaba emitwe esatu. Nti Pawulo afaayo okumanya oba abantu bano bakyagenda mu maaso mu kukkiriza Yesu, mu kukkiriza kwabwe. Ate ekyo tugenda kiraba okuva mu ssuula ey'okubiri kuva ku lunyiriri lw'17 paka ku ssuula ey'okusatu okutuuka ku lunyiriri olw'okutaano. Ate ekiddako kye tugenda okulaba nti Pawulo asanyuka nnyo okulaba nti bano abakkiriza bakyagenda mu maaso mu kukkiriza Yesu Kristo, bakyayimiridde mu kukkiriza kwabwe, n'akisanyukira nnyo. Ekyo tukiraba okuva mu lunyiriri olw'omukaaga paka ku lunyiriri olw'ekkumi mu ssuula ey'okusatu. Ate ekirala kye tulaba nti Pawulo asabira bano baategedde nti nakati bayimiridde mu kukkiriza kwabwe beeyongere okukkiriza Yesu paka lw'alikomawo, beeyongere okukkiriza Yesu paka lw'alikomawo. Ekyo tukiraba okuva mu lunyiriri 11 paka ku lw'13. So kanzizeyo wali we tutandikidde mu ssuula ey'okubiri olunyiriri 17 nga Pawulo yeebuuza ddala bano bakyayimiridde, ekibuuzo ky'olina naawe okwebuuza. Awandiika bw'ati mu nnyiriri olw'17 n'agamba, abooluganda bwe twabaawukanako nga wayiseewo akaseera akatono wadde essaawa emu, so ng'emitima gyaffe gisigadde eyo, twegomba nnyo okukomawo twongere okubalabako. Twayagalanga nnyo okudda gye muli, naddala nze Pawulo nagezaako emirundi n'emirundi, naye Sitaani n'atuziyiza. So Pawulo wano agamba nti newankubadde nga baayawukana mu ngeri etaali nnungi, nti babaawukanako, yali akyabaagala ng'ayagala okubalabako,
yali bakyamuli ku mutima. Olumu tugenda ne tugamba nti akuva ku maaso ne mu birowoozo akuvaako, naye Pawulo tekyali bwe kityo. Bano abakkiriza baasigala mu birowoozo bye, baasigala ku mutima gwe. Olaba agamba nti so nga emitima gyaffe gisigadde eyo, ategeeza nti emitima gyabwe gyasigala nga giyayaanira oba nga gyegomba okukomawo okwongera okubalabako n'okubanyweza. Agamba emirundi mingi yagezaako, yakola buli kyasobola okulaba oba ayinza okudda okubalabako mu kiseera kino, naye Pawulo teyasobola. Kati n'ekyo kyamuleetera okwebuuza ddala abantu bano bakyayimiridde. Ate nga kyali kikulu eri Pawulo, kubanga bwe tugambye nti omuntu ng'atandise olugendo wandiyagadde okumanya nti anaalumalako, oba wandiyagadde okuwulira, era kiba kya ssanyu nnyo okuwulira nti yalukoze eki, yalumazeeko. Kale Mukama waffe Yesu, Pawulo ayongera okugamba engeri gye baali beenyumiriza oba gye baali bayayaanira bano abakkiriza abakkanisa eno gye baatandikawo e Tesalonaika. N'agamba kale Mukama waffe Yesu bw'alijja, si mmwe mulibeera essuubi n'essanyu lyaffe n'engule ey'okwenyumiriza mu kwaffe, kubanga mmwe kitiibwa kyaffe era essanyu lyaffe. Olaba Pawulo engeri gye yali yenyumiriza mu bakkiriza bano be yabuulira enjiri, ng'akimanyi bulungi nti Yesu bw'alidda be baliba essanyu lye mu maaso ga Yesu. Amanyi nti be baliba ekitiibwa kye, essanyu lye, oba ekintu ekinaamuweesa engule mu maaso ga Yesu. Nabo nga bagenda okufuna engule, naye ng'essanyu lye kiri nti bamaleko batuuke ku lugendo, bamaleko emisinde lino egy'okugoberera Yesu nga bali bulungi. So baali ku mutima gwe. Ayongera n'agamba nti oluvannyuma nga tetukyayinza kugumiikiriza, ne tusalawo okusigala ffekka mu Aseni, ne tutuma Timoseewo muganda waffe era muweereza munnaffe mu mulimu gwa Katonda mu njiri ya Kristo, abagumye era abanyweze mu kukkiriza kwammwe. Olaba baali beeraliikiridde wano nga tebakyasobola kigumiikiriza. Waliwo ekintu wekikwekaliikiriza notuuka nga tosasobola kikola kigumiikiriza. Bo bwe baatuuka ku ngeri eyo nga tebakyasobola kigumiikiriza, nga bano abantu babaluma ku mitima, ab'ekkanisa y'Abatesalonika eno, oluvannyuma ne bagamba nedda, naye lwaki tetutuma Timoseewo ono muganda waffe afaayo ku njiri ya Yesu, afaayo ku bintu ebya Katonda, n'agenda n'agumya baganda baffe oba abakkiriza etwaleka e Tesalonaika. Waleme kubaawo mu lunyiriri olwokusatu, mu ssuula ey'okusatu, waleme kubaawo n'omu aterebuka olw'okuyigganyizibwa kwe mwalimu. So baali bayigganyizibwa nga Pawulo bwe yagamba nti baali bagenda kuyigganyizibwa. Bwe baali bavaayo eyo, Pawulo yayigganyizibwa n'agobebwa, era yakimanya nti abakkiriza bano bagenda kuyigganyizibwa, kubanga ne bwe baali bavaayo, olunyiriri olwokuna lugamba, kubanga ne bwe twali tukyali nammwe twabategeeza nti tuli baakuyigganyizibwa, era bwe kyali bwe kityo era mukimanyi. So baayigganyizibwa ne babayigganya olw'okuba nti baali bakkiriza mu Yesu. Naye ate ekyali ekikeme ekibaawo awo nti Sitaani ayinza okukuleetera okukemebwa nti ove ku Yesu kuba lw'okuyigganyizibwa kw'olimu, ove ku kukkiriza oterebuke, era kino kye baali tebaagala kituukewo ku bakkiriza bano.
baali tebaagala baterebuke mu kukkiriza kwabwe. So kuba nti baali tebaagala baterebuke, ne baweereza Timoseewo abulirize bwe bali oba abagumye mu kukkiriza kwabwe, era wabire kubaawo n'omu aterebuka. Olaba essira Pawulo lye yali assaako, yali abayina ku mutima, naye essira yali alissa ku kukkiriza kwabwe. Bakyakkiriza, bakyayongera okunywerera mu Yesu newankubadde nga bayigganyizibwa. So mu lunyiriri olwokutaano kyava tugamba nti saayinza kwongera kugumiikiriza, kyenava ntuma Timoseewo ajje alabe obanga obukkiriza kwammwe kukyali kunywevu, si kulwa nga mukemebwa omukemi ne tuba nga twateganira bwereere. Pawulo wano yeeraliikirira nti newankubadde nga baategana ne bagenda ne babuulira abantu bano enjiri ne bakkiriza, ate Sitaani bw'abanga abaggyeko okukkiriza kwabwe, bw'abanga bakemeddwa okuva ku Yesu, okulekerawo okukkiriza, okuterebuka mu kukkiriza kwabwe, ate baba omulimu gwabwe gwe baatandika ogw'okubuulira enjiri kuba gubafudde busa. So wano Pawulo aweereza Timoseewo so nti alaba bano bakyalimu kukkiriza, bakyayimiridde mu kugumiikiriza, mu kukkiriza, era bakyakkiriza. Ekintu kino kikulu nnyo naddala mu kaseera kano ke tulimu. Newankubadde nga tetuyigganyizibwa, newankubadde nga tetuli mu kaseera nga ke baalimu, akaseera ate ke tulimu keekuusaako kaseera ke baalimu, kuba baali bayawukanye. Bwe tuba nga twawukanye nga tukyasobola kusinkana ku Sande oba kuŋŋaana ku Sande mu kkanisa, mu kaseera ako kaba kazibu nnyo eri endiga. Abamu basobola okuterebuka ne bagenda ne bava ku Yesu. Naye ate kintu kikulu nnyo ffe tufeeyo, awo kifuuka kya buli ssekinoomu okufaayo ne yeebuuza, naye ddala ddala nkyagumidde ku Yesu, nkyagumidde mu kukkiriza bwe nawulira okuva ku Yesu, bwe nawulira enjiri. Newankubadde nga natandika bulungi, mu kaseera kano nkyagumidde ku Yesu, nkyayimiridde e Yesu. Kintu kibuuzo kikulu nnyo, era kyandibadde kintu kya nsonga nnyo eri ffe ffenna. Kintu kyandibadde kya ssiira nnyo eri ffe ffenna. Tetwatandika bulungi okugoberera Yesu, ate kati mu kaseera kano tukyamugoberera. Tuli abamu ku abo abagenda okuba nti balindirira Yesu paka lw'alidda okujja okunona abakkiriza abali mu nsi bonna. So kintu kikulu nnyo, newankubadde nga tuli mu biseera bino ebya lockdown oba ebiseera ng'ekkanisa tezikyasobola kusinkana, oba teebereza ne mu biseera ebyo nga tusisinkana, olumu oba essaawa ze tukuŋŋaana zibeeranga 3 ku Sande, naye ate essaawa endala zonna oba wiiki endala yonna, ennaku zonna eza wiiki nnyingi tubeera tetusinkana. Era kibeera kya katala nti tusigala nga tukkiriza Yesu, tusigala nga okukkiriza kwaffe kubaawo ne mu biseera ebyo nga tetukuŋŋaana ffenna mu nnaku ezo eza wiiki, kuba tumanyi nti okubeera omukristaayo si kintu kya Sande kyokka, oba okubeera omukkiriza si kintu kya Sande, wabula kintu kitugoberera ne mu wiiki yonna, obulamu bwaffe bwonna. So kintu tukyetaaga okukibuuza nti bwe mba nga siri ku kkanisa, nsigala nga ngoberera Yesu, nsigala nga nfaayo eri omwoyo gwange okuguliisa ekigambo kya Katonda, okusigala nga neesiga Yesu mu kusaba, okusigala nga neekubiriza mu bintu bya Yesu. Ekyennaku nti bwe tunaamaliriza lockdown eno,
weewaawo oyinza okwesanga waliwo abamu abayinza okuba nga babivuddeko. Ng'omuntu wali omulaba mu kkanisa nga mu lockdown eri eyasooka waliwo abantu musumba bye yaŋŋamba abaali bajja mu kkanisa naye ate ne balekeraawo okugoberera Yesu n'ebyekkanisa babiviirako ddala nga lockdown eno yebaleetera okuterebuka. Wabula tusaba nnyo eri Mukama nti ayongere okubawa okufaayo okukitwalanga ekyekkatala mu byonna by'otwalanga ebikulu mu bulamu bwo oleme kutwala kukkiriza ng'okutali kukulu nakwo okutwalenga okukulu eri obulamu bwo. Naddala mu kiseera kino nga sitaani ayinza otukema ne tubiva nako kubanga ngo abamu bwe bagamba nti bw'oba olina essigiri ng'eriko amanda bwe gaba amaanyi nga gakuŋŋaanye wamu awo gaba gasobola okuleeta ebbugumu eringi naye ebbugumu lifuuka ttono bw'oba ng'olina eryanda limu. Nabwe ekityo naffe bwe tuba nga tetukuŋŋaanye ebbugumu ate liyinza okusebengerera. Naye kye tusaba Mukama mu kaseera kano nti atuyambe ebbugumu lyaffe oba obukkiriza bwaffe ebbugumu lyaffe mu Kristo lireme kusebengerera lireme kuggwaawo. Naye Pawulo takoma kweraliikirira na kukissaako ssira naye ate bw'awulira ebiva ewa Timoseewo ku kkanisa eno ate bimuzzaamu amaanyi. Tusoose kulaba nti Pawulo yali afaayo nti abantu bano beeyongera, yali yeebuuza abantu bano beeyongera mu kukkiriza. Naye ate bwe yawulira ebyali biva ewa Timoseewo n'asanyuka nnyo nti baali beeyongera mu kukkiriza. Ne kitutwala ku kintu ekyokubiri kye tulaba nti Pawulo asanyuka nnyo olw'okukkiriza kw'Abatesalonayika bano oba ekkanisa y'Abatesalonayika. Kyo tukiraba okuva ku lunyiriri lw'omukaaga paka ku lw'ekkumi. Naye kaakano bw'ati bw'awandiika, naye kaakano Timoseewo bw'akomyewo ng'ava gye muli atuleetedde amawulire amalungi ag'okukkiriza kwammwe n'okwagala kwammwe era nga mutujjukira bulungi bulijjo nga mwesunga okutulabako nga naffe bwe twesunga okubalabako. Wano Pawulo tasobola kusiba ssanyu gy'alina eri abakkiriza bano kubanga amawulire amalungi ku lw'amawulire amalungi Timoseewo gamuleetedde. Kye yali yeeraliikirira ate tekyatuukirira. Bano abakkiriza baali beeyongera okukkiriza mu Yesu. Ate nga kyali tekikoma ku ekyo naye ebibala by'okukkiriza byali era birabikira mu bulamu bwabwe kubanga okwagala kibanga kibala ekiva mu kukkiriza kwaffe. Baali baagalana. Weewaawo oyinza okusanga nga baali beekubira ku masimu, baali beegumya, baali buli omu ng'afaayo ku munne nga bwe kiri nti bwe twandibadde mu kaseera kano. Nti kyandibadde kya ssanyu nnyo okuwulira nti abantu beeyongera okukkiriza mu kkanisa yaffe. Nga Yesu bwe yagamba nti afaayo n'endiga emu eyo bw'aba alina endiga 100 afaayo endiga emu bw'eba ng'ebuze n'agikomyawo. Naffe twandibadde bassanyu nnyo okulaba nti ffenna tukkiriza tweyongera okuguma mu kukkiriza kwaffe nga tweyongera okugoberera Yesu. Kyandibadde kya ssanyu kye kiyinza okusanyusa ffenna nga tusigadde mu Yesu. Weewaawo twandisabye nnyo era twandibadde tuteeka nnyo essira ku bintu bino bibeewo mu kkanisa yaffe. Ti lockdown eno bw'eneggwa bangi banaasigala nga beeyongera okutwegattako mu kkanisa nga tukuŋŋaana nga kye kiraga nti twaguma mu kukkiriza. Ate nga tusabe n'okusaba nti bangi ate beeyongere n'okutwegattako. Pawulo ayongerayo n'agamba n'olwekyo abaagalwa newankubadde nga tuli mu buzibu ne mu kubonaabona okukkiriza kwammwe kutuzzaamu amaanyi kubanga
bwe muba abanywevu mu Mukama naffe tuba balamu. Olaba wano Pawulo engeri gy'ayongera okulaga essanyu lye agamba bwe muba abanywevu mu kukkiriza kwammwe naffe tuba balamu. Emmanuel Baptist Church bwe muba amanywevu mu kukkiriza kwammwe kanisa eba ennamu ne musumba aba mulamu kubanga essanyu lye liba lijjuvu ku lwammwe abakkiriza. Timukyayongera okugoberera Yesu. So kintu kya ssanyu nnyo era kintu kye tusabira eri Katonda okulaba nti mweyongera okumunywererako era n'okumukkiriza. N'ayongera n'agamba nti kale Katonda tumwebaza tutya olw'essanyu eritujjudde ku lwammwe olw'essanyu lye tulina ku lwammwe mu maaso ga Katonda. Katonda tumweyagaliramu, tumwegayirira nnyo nnyini emisana n'ekiro atukkirize okubalabako tujjulize ebyo ebikyabulako mu kukkiriza kwammwe. Pawulo wano asanyuka olw'okulaba kuba nayeebaza Mukama n'agamba oba namwebaza ntya, ekyo nga kiva mu ssanyu yayina. Naye ate ng'era asaba, ayongera okusaba nti abalabeko asobole okujjuzaawo ebyo ebiri mu kukkiriza, asobole kwongera okubanyweza, okubabuulira ebigambo by'enjiri, okunyweza okukkiriza kwabwe. So nsaba kino kye kiba kibaawo mu kkanisa yaffe. Twongere okusanyuka nga tulaba okukkiriza kuno nga kugenda mu maaso. Ekyessanyu ekimu ku bitusanyusa kwe kulaba nga abamu ku mmwe bwe mufuna n'enjiri eno gye tuteeka ku vidiyo oba ku audio, ate nammwe mweyongera okukuumirwa mu kugiwuliza n'ogiwuliza n'ofaayo okulaba nti osigala ng'onywezebwa mu kukkiriza. Kya muwendo nnyo oba n'okulaba nti waliwo abamu ku ffe abakyalira bannaabwe ababakeberako abagamba nti naye muntu ono ali atya, oba n'abamu ne tulaba ebiri ku WhatsApp ne tweyongera okumanya ebifa mu bulamu bwa bannaffe ate ne tubasabira ne tugezaako okulaba kye tuyinza okukola. Katonda abawe omukisa nga mweyongera okukikola. Ne mu kaseera kano tumanyi nti emikisa mingi Mukama gy'atuwa okukola ddala ekyo. Byebimu ebibala ebiraga nti tukkiriza mu Yesu nga twagalana nga musumba bwe yatujjukiza Sande ewedde ng'abuulira okuva mu Yokaana 13 nti ekimu ekiraga nti tuli bagoberezi ba Yesu oba abamukkiriza nga twagalana ffekka na ffekka. So Mukama kyekyo kye tusaba ayongere okubanywezaamu era kye kyasanyusa Pawulo ku lw'ekkanisa y'Abatesalonayika era kye kigenda otusanyusa nti okukkiriza kwammwe kweyongera ogenda mu maaso. Nate kye nsembayo okulaba nti Pawulo takoma bukomi kusanyuka olw'okukkiriza kwabwe, wabula ate yeeyongera n'okwebaza Mukama n'okubasabira nti okukkiriza kwabwe kubeere kwa lubeerera paka Yesu bw'alidda. Ekyo tukiraba okuva mu Lunyiri 11 paka lwe 13. Wulira Pawulo bw'asaba agamba Katonda Kitaffe ye yennyini ne Mukama waffe Yesu Kristo aluŋŋamye ekkubo lyaffe okujja gye muli. Mukama waffe abongereko okwagala kwammwe, mwagalenenga mwekka ne mwekka era mwagalenga nnyo abantu bonna nga naffe bwe tubaagala, alyoke anyweze emitima gyammwe nga temuliiko kyakunenyezebwa mu butukuvu mu maaso ga Katonda Kitaffe, Mukama waffe Yesu Kristo bw'alikomawo n'abatukuvu be bonna. Olaba essaala ya Pawulo akimanyi nti newankubadde nga bali
bali baawukanye obanga tebalina bakkiriza bano nti Mukama yasobola okubatuukirira, Mukama yasobodde okubanyweza mu kukkiriza era Mukama yasobola okubalabirira ebyo byonna kibali kiva ayongera okubasabira. Tasanyuka busanyusi wabula ayongera okubasabira, ayongera okusabira nti banaafuna akaseera ak'okusinkana. 11 agamba Katonda Kitaffe ye yennyini ne Mukama waffe Yesu Kristo aluŋŋamye amakubo gaffe okujja gye muli. Kyekyo tetulina okusabira naffe. Mukkiriza nkusaba oba munnaffe nkusaba, yongera okusabira Mukama, ye ayinza. Katonda Kitaffe ye yennyini ne Yesu be basobola okuluŋŋamya embeera y'ensi yaffe, embeera y'ensi, ne bajjawo bino ebizibu bya korona ne batusobozesa okuddamu okuŋŋaana. So tukisabirenga buli kaseera, temukoowa. Badde nga ndaba abamu nga bagamba yayiddi lwe tunaakola ki, lwe tunaddamu okusinkana kuba bakyesunga, naye ate mweyongere okukyesunga nga bwe tukisabira eri Mukama kuba ye y'ayinza byonna. Naye n'ekirala kye yayongera okusaba nti okwagala kwabwe kweyongere okukula, basobole okwagalana nga bonna nabo n'okwagala baliraanwa baabwe oba abalala bonna, abantu bonna n'okubaagala. So Olunyiriri 12 tulaba nti Mukama waffe abongereko okwagala kwammwe, mwagalanenga mwekka ne mwekka era mwagalenga nnyo abantu nga naffe bwe tubaagala. Olaba, tweyongere okusaba okwagala kwaffe weyongere okukula muffe, okwagalana nakakati ni mu kiseera kino nti twagale bannaffe abali mu buzibu, twagalenga tusabirenga bannaffe. Abantu abasabiragana be bantu boyinza okugamba nti abaagalana, kuba ekintu ky'osabira kifuuka kya muwendo nnyo ku mutima gwo. Nabwe kityo bwe tubanga tusaba, tusabe ku lwaffe naye ate tusabe ne ku lw'ekkanisa, tujjukirenga bannaffe mu ssaala. Waliwo omuntu mu kkanisa bw'obadde ng'ojjukira mu ssaala oba abantu boyinza okumenya. Mu kiseera kino tulina abantu be tuyinza okumenya mu ssaala. Ddala Musa, muganda waffe Musa oba Teacher Moses alina omwana omulwadde nga bwe mubadde mulaba abamu ku WhatsApp. Alina omwana omulwadde Timose ow'emyaka 6 yagudde ku accident. Tuyongere okumusabira, tumwagale mu ekityo nga tumusabira. Ate bw'obaako ne kw'olina ng'osobola okubawagira okulaba nti Timoseewo afuna obujjanjabi adde okubawagira mu kulabirira Timoseewo oba okulabirira family, oyinza n'okubawagira n'obaweereza ku kasente ku ekyo Mukama kyakuwadde. Okwagala kwaffe kweyongere okukula, kweyongere okunywezebwa. Abamu ku ffe tubadde nga tukyalira abamu ku bantu b'omu kkanisa. Oba olina omukisa okwagala kwo kusabire kweyongere muffe, okwagala kwaffe kube muffe kweyongere okukula nti tukyalira ne bannaffe. Omulala ow'okusabira ye Anti-Haidi, naye tumusabire, oba musumba oba omuntu yenna tekyetaaga nakuba nti muntu ali mu buzibu, naye tusabiregane era tweyongere okusaba nti okwagalana kwaffe kweyongera okukula n'okwagala abantu. Biseera bino mbadde nzijukira muganda waffe Dennis oba lwe mubadde muwulira enjiri nga muganda waffe Bashir ayongera okutukubiriza abantu bennyini be tuli nabo kumpi naffe, tweyongere okubaagala n'okubabuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. So tusabe nti okwagala kwa Katonda oba okwagalana muffe kweyongere okulabisibwa oba okukuzibwa Katonda. Naye n'ekirala kye tulina okusabira nti tweyongere mu kukkiriza kwaffe n'okunywerera ku Yesu. Olunyiriri 13 alyoke anyweze emitima gyammwe nga temuliiko kyakunenyezebwa mu butukuvu mu maaso ga Katonda Kitaffe. Mukama waffe Yesu Kristo bw'alikomawo
n'abatukuvu be bonna. Olaba wano Pawulo kyasabira nti beeyongere okunywezebwa mu kukkiriza kwabwe, beeyongere okugumizibwa mu kukkiriza kwabwe, batukuzibwe. Mukama ayongere okukola omulimu gwe ogw'okubatukuza n'okubategeka mu kukkiriza kwabwe nti beetegese okusinkana Yesu bw'alikomawo. Babeere abamu ku abo abatukuvu babeere abamu ku abo baabalanga abatukuvu bw'alikomawo n'abatukuvu bonna abaafu. Kugamba abaatufaako nga akomawo nabo bw'alitusanga nga tukyali. So wano Pawulo asabira beeyongere okukkiriza paka Yesu bw'alijja. Naawe mukkiriza nkusaba weeyongere okusaba nti okukkiriza kwaffe kweyongere okuguma, tweyongere okukkiriza. Sabira munno, naddala bw'olaba nga ebintu biyinza okuba nga tebigendera bulungi, musabire okukkiriza kwe kusigalewo, ayongere okuguma n'okunywerera ku Yesu paka lw'alikomawo, ayongere okuba omu ku abo Mukama gw'akolamu omulimu ogw'okututukuza paka Yesu bw'alikomawo, ng'akomawo n'abatukuvu bonna. Kale kankomaawo era katusabe. Mukama tukwebaze olw'ekigambo kyo, tusaba oyongere otugumya mu kukkiriza. Tumanyi nti Mukama ofaayo ey'endiga eyo yennyini ebuze kwezi 10 z'olina n'ozizza bujja. Tusaba abo bonna abasebengeredde mu kukkiriza kwabwe obazze bujja, naye ate naffe oyongere otunyweza mu kukkiriza era otuwe essanyu ery'okusanyukira awamu ffenna nga tweyongera mu kukkiriza kwaffe. Mukama tusaba otuwe n'ebibala ebiva mu kukkiriza, oyongere otukuza mu kwagalana n'okunywerera ku ggwe, okwagalana ffekka na ffekka era n'okwagala abantu abalala nga ggwe bw'otwagala. Mukama tusaba otunyweze, tusaba otukulembere, tusaba owanirire ekkanisa yaffe, otuwanirire ffenna buli muntu ssekinnoomu abaseeyesira ku kukkiriza kwabwe n'okugoberera ennaku zaabwe ez'obulamu bwabwe bwonna. Mu linnya lya Yesu tusabye. Kale mwebale okuwuliriza. Mukama abawe nnyo omukisa. Musumba tandekerera, anungamya era ampanirira, ewe mpita mu kiwonvu eky'okufa, sirina kyentya ndi mumalirivu. Oli musumba tandekerera, anungamya era ampanirira, ewe mpita mu kiwonvu eky'okufa, sirina kyentya ndi mumalirivu. Okundaga ekkubo ery'obulokozi, ennyota bw'ennuma ewuweeyo gye nzija, kuba mmanyi ye ggwe angabirira. Matefu
yeah.